y'amazaalibwa manyi ife amazaalibwa gatuuka go gennyini tugakuza era tugajaguza naye ate kati tujjukira akaseera bwe kaali ng'ennaku z'omwezi 12 olwaleero nga Beene atutongoza ne tutandikire kati ku nsonga eri ey'amazaalibwa ge enteekateeka eri etya baani abalina okujja twagolola amakanzu tujje oba waliwo enteekateeka ey'enjawulo. Okay, okusooka kwa byonna nange kansooka kwebaza Mutonzi atukuumidde Ssaabasajja Kabaka kati emyaka gigenda kuwera 68 enkya emyaka 68 tuli basiimu twebaza nnyo Katonda kuba singa siye obaoliawo Ssaabasajja Kabaka teyandibaddewo bulungi ekyo tukyebaza nammwe kamba weyozeewoza okuba nammwe enkya muweza emyaka BBS muweza emyaka emeka 7 leero nga muli ku mpewo oluvannyuma weyanyiga epeesa mutandike kakati n'amazaalibwa gano galina olukiiko olutesitesi olw'okubeewa ekitiibwa David Mpanga oluvunaanyizibwako obutereevu nenkimanyi nti gankya wabula ekyenjawulo ekirimu nti gali g'abantu batono basaamusaamu manyi nti bonna kati bataba balina kaadi ebakola ki ebayita tusuubira abantu 200 bokka ate omukolo mufunda ddala kaadi we bekugamba ntuuka essaawa 5 zennyini gwe weeweemu eddakiika 10 beena aleke kukola ki kusookawo mufunda ddala naye ate togolola amakanzu nga tolina kaadi nga tonafuna kaadi amanya toliko obaali ebibiri toliko era tojja gwebeera ku BBS Terefayina oyo te Ssaabasajja Kabaka ate olinayo omukisa mu nnaku nga 2 zokka okujja mu misinde era oddemu omukole ki omwote so enkya kyekyo era kanneebaze nnyo abakulu b'eddiini zonna okuviira ddala ku Lwokutaano wabaddewo okusabira obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka mbeebaza abasiraamu abasabidde Ssaabasajja Kabaka bannaffe aba 7th day abasaba ku Lwomukaaga mbeebaza n'abannaffe ab'ekkanisa n'amakereziya abasaba ku Sande ku Easter kwennyini ate abo nabo tubeebaza okuba nti basobodde okusabira Ssaabasajja Kabaka. Eyo nno nkola yaffe nga eraga nti tuli bumu eddiini zonna tukkiriziganya nti Beene ye Beene era tubeebaza okuba nti ekyo bakikoze. Oweekitiibwa bwe tugenda ku Kabaka birthday run ennaku z'omwezi 16 bulijjo tubadde tutera kubeerawo eri mu nteekateeka eri ne ku mulundi guno kyakyuseemu enteekateeka eri etya? Kasooka malirize kali aka birthday yennyini nina kesikoonye kabadde kamu akakaadi nkakoonyeeko naye abantu baffe balina enkola nti bakuwa ekaadi eriko eyisa omuntu omu ate mu bbuutu n'oteekamu abaana n'ojja nabo. Bwe bagamba muntu omu kaadi okujjakuba yakugambye twaha kawaase n'abamaka ge abantu 10 ne bati bakyakyogedde kaadi kyekulagira kyoba okola ojja kuwona ebizibu. Kakati kangende ku nteekateeka z'emisinde nsooka okwebaza obukulu obwampeebwa okuba nti ndi ssentebe w'emisinde kati emyaka 10 guno omulundi ogw'10 nga Ssaabasajja Kabaka yasiima emisinde gye tugidduka amazaalibwa gwe Obuganda bujaguze nga bujaguza nga tuli wamu mu misinde. Kati owulidde wali bantu bali 2 naye kati wano Buganda bwonna oba oli luddawa oba oli mu Uganda oba oli bweru wa Uganda bwalu wa Buganda mu Uganda oba bweru wa ggwanga nalabye eddaba New York nalabye eddaba South Africa bonna batutedde emijoozi gyabwe. Olwo olunaku olwa 16 ku Sande lwa Buganda bonna abantu ba Beene bonna gye basangibwa bonna bagenda kubanga bambadde emijoozi tudduka emisinde. Kakati tuzze tuddukira ku miramu egy'enjawulo naye nga byabulamu situla kikulukuto uyo Nalubiri uno Mukenenya kati twali twakamuddukireko emyaka emeka 3 naye Beene yagende n'akizuula nga
azzeemu okwegiriisa mukenenya ono abantu nga basudde ennanga bakiyita kusuula ennanga batandise obutafaayo batandise okukola ki okusonga ennwe mu balwadde batandise obutanona ddagala ate jjukira nti Ssaabasajja Kabaka yaweebwa obuvunaanyizibwa ye munyenye ya ambasada y'okulwanyisa mukenenya ku lukalu luno olwayi tugenda okutuuka mu 23 ng'aweddewo kati wabaddeewo okusereba kati for example mu Buganda nga tuli ebitundu za 8.1% buli bantu 10 bolaba 8 bazzeemu okulwala ensi yaffe ensi yonna mukenenya akende ebitundu 5.4% naye ate ffe akendeko katono nnyo 3.9 tugamba waliwo ekyejo waliwo ekyejo waliwo n'enkwata empya gyayitamu kati abantu obuseegu ekyo tebakijjaayo naye kati naye akwatira mu buseegu mu buseegu abantu baseeguwadde oli mufumbo aye n'oseeguwala kati bagenze bafuusa abaseegu n'ava gy'avudde mu buseegu bwe aye n'agenda n'awereba abeeka olaba bw'atandisa sirimu bw'atandika okwagala otufunza otumalawo kati bene kyebaba yasiima naga nti tuddemu tuddukire kuki ku sirimu omulundi guno tusuubira abantu 10,000 tujja tulinnya buli mwaka tweyongera ye birthday esinga run esinga abantu abangi mu nsi kati 10,000 era bukituse bugenda okufuluma obwakubibwa 10,000 obugwawo kati kakati tugenda kudduka tutya ngambye lwa Sunday ogambye lwaki twatugenzeko mu maaso yes jjukira nti twaddukanga lwa Sunday nga amazaalibwa naye jjukira Sunday yabadde ki siyabadde Easter akati nga tekikola makulu abantu ate bave mu misinde ate bali mu nteekateeka za Easter nasema nti tubeere ku sabbiiti ekola ki eddako which is okay so tugenda kuddukanga bulijjo eruutu twazitongozza jjo n'ababyokwerinda amakubo agagenda okuyitibwamu abadduka kilomita 5 mumanyi bulijjo mudduka ku nnyanja ya Kabaka kwetolola lubiri ne mukomawo ne mutuuyana ne mukola dduyiro ekyo nekiggwa abadduka 10 mweyongerayoko katono n'abadduka 2 mwemu abadduka 2 enkizo kati eriwo eruutu eyo eyita ku bifo eby'enkizo eyita ku Masiro eyita Makerere University eyita Emulago egenda ekulaga ebifo ebikulu ebyenjawulo akati ezo ruutu twazitongozza era zaaweddewo naye weetabamu otya mu misinde gino ku screen actually okitibwa tulaze ebifo ebyo ebyenkizo okuvya eddala wano olaba mu lubiri olusimbula n'oyambuka olaba Bulanga oli omulengedde waggulu n'ogenda Kasubi omulengera oli atekwa kuba Makerere University n'ogenda Emulago ojja oyita ku bifo ebikulu paka ne weetola n'okola ki n'okomawo era oyitako ne ku nnyanja ya Kabaka n'ennyanja ya Kabaka yes mu ngeri yemu n'okomawo abokubiri bulu beba 10 obalaba era nabo olina okuyitako ku Nantawetwa n'ogenda ku Bulange n'ogira ne weetoolola n'okomawo kati ffe abatono abatalina amaanyi abasiibye beba nabagenda okutambulira wano okwetoolola olubiri mu nteekateeka kaakati nno kitegeeza ki ekisooka toyina bwe weetabamu nga toyina kajoozi tosobola kujja n'odduka misinde gino nga toyambadde mujoozi ogwa 224 ogw'omwaka guno kubanga kati guliko ebifaananyi byanjawulo era simanyi wabasobola okutuleetera naye tonona guli omukadde noga kanzije nzukire mu tojja kuyingira ukosi gwego wabadde otongoza jjo ruutu nga bweyabadde ne security tegulabise bulungi naye gwegwo
toleeta omukadde tojja kuyingira tokwata omujoozi gwaffe omupya n'oteekako ekigambo ekirala n'owandikako ate ebirala tiimu kawaase sebo tojja kulaba mbusimanya tiimu kawa no sebo omujoozi gwe guno okubakiyita naku bambala damage simanya damage tokolako damage ogwo ojja kuba ogusse gwetanga bwe guli newetaba mu nteekateeka toyongerako toteekako bigambo birala tojja kuyingira okugjako ng'ogulina ogusangawa ifo weebiri ebyenjawulo obulange masengere BBS Terefayina buli wamu nga bwe enteekateeka bwegenda okubeera owekitiibwa Google ogulabye akati weetegereze nnyo tebakusiba ekikwangala weetegereze olinako abakyala bameka abadduka kuliko abakyala 2 n'omwami omu kwansi akagundi okalaba kali akagundi ne kano wa design oguli wansi wa njawulo gwolabyeko ekigambo ekirala okugjako kettu ne abavujirizi akano wakutanda oteekeko tiimu kawaase oba ogwononyi wali bukyali mujoozi era bebyokulinda bajja kukwata bulungi bakuteeka ebbali era negendo n'ogiyitako owekitiibwa mu nteekateeka eno tuyinza okugeko kubavujiriza b'enjawulo ataddemu ensimbi okulaba nti enteekateeka eno maaso bulungi nsooka okwebaza kazuke mwebaze mu BBS Terefayina mumpadde nesikyanze eranga nakano kale mwebale nnyo mwebale ddala BBS Terefayina naye omuvugizi omukulu ennyo wano omulaba yaani Airtel ne Kettu mukutu gwaffe gwa Bwakabaka tukongojjebwa Airtel so abo bavugirizi b'amaanyi nnyo betutambula nabo neebaza CBS tutambudde nayo neebaza Nivana mazzi ag'okunywa gakolebwa nga giyite Pepsi-Cola netukolagana nabo abo neebaza New Vision ne Bukedde abo tutambudde nabo neebaza Uganda AIDS Commission Majestic Brands mbeebaza UNAIDS ne Uganda AIDS Commission Statewide Insurance Company Ministry of Health banka katulina banka ndala bagita I&M bank I&M ye yali Orient luli bakyuka kati wali omusajja wa Kabaka Sam Ntulume Sam Ntulume bali kutuleetera I&M bank walabye ensonga weeri okolagana n'obwa Kabaka tosobola kusigala kyekimu kituufu so abo mbeebaza nnyo okuba ntutambudde bonna naye akuddayo wali oyingira otya kusande sawa mmeka wakulu nnyo ekisooka waliwo abalina ebbaluwa bali abantu 200 bayite balina ebbaluwa togirekaayo ebbaluwa ekuleeta togirekaayo jangu nayo ebbaluwa eyo mwe muyita mulyango ogwawankaki omunene oguyingira mu lubiri ku twekobe n'ebbaluwa yo so si n'ekifaananyi ky'ebbaluwa yo physical abantu bamanyi bakuba ekifaananyi togiraba ate nga yagisharinze n'abantu balala 100 ebbaluwa yo tekinologi munze ntwala tekinologi nkimanyi naye njagala ebbaluwa physical ate omukono ogunaabeera ku bbaluwa oyo gwange nze nja okuba nga nsayininze mu langi coded color si kala yonna n'osanga konojja n'ebbaluwa etaliko kodi kala biri coded bajja gikusaba ku mulyango n'ababyakwerinda era mu ab'ebbaluwa muyita mu mulyango omunene oguyingira mu lubiri twekobe direct vote n'ebbaluwa yo togirekayo bannange nkwegayiridde wabula era wadde olina ebbaluwa toyambala kanzu kubanga tugenda misinde jangu ng'oyambadde omujoozi ya misinde toyambala kanzu oba suuti oba tracksuit yokka no jangu ng'olina kiti so nkwagaza ebbaluwa 250 nkwagaza ebbaluwa n'omujoozi kati toli mu bantu 250 g'oyitawa tosobola kugenda ku maaso nakuba nti kakati bw'oba toli mu bintu 250 bali emitwalo 10 benjogeddeko gw'oyingira kasita oba ng'olina t-shirt kitiyo eno gw'olwambala omujoozi gweyingira oyita mu Ndeeba oyita wano ku Lubiri Nabagereka Lubiri Primary School Lubiri High School oyita mu mulyango omunene kasita oba ng'olina ki essaawa 12 essaawa nzija bena atuuka 10 na meka
atuka 12 goino ba watu sedda akati oyagala kwanirize sisebo 12 okusimbula no bena atuka 12 atusimbula 12 15 kitegezo no ba watu sedda nokola diro diro yaddaku toddamu teka mwaka deko sawa 10 lyaddakuwo jangu misinde abo byokwerinda batukakasizza nti batadde abantu babyokwerinda ku nguudo makubo gonna abali botalaba nakulaba abagenda okutuyamba ng'ofunye obuzibu bosobola nakulaba abamu bambadde bino bijozi gyennyini tosobola nakumanya abamu bali mubibomboloke bya bulijjo ne bali buli wantu bitwagambye nti tokole fujjo mu misinde gino toleetamu birala bantu bali okuleetamu ebiki toleetamu birala tuli ku mulamwa gumu so toyongerako so saawa 10 bajja kuwa waggule 12 bakuggalira ebweru kubanga ojja kubamaliza bena ayingira atakwanirize so yebyosibula wekitiibwa esebo kati nga tusiibula abantu basabasajja Kabaka mulina engero ze mwagala okutambulako ezitali nnungi engero for example olugamba nti linda kiggweyo akati ne mujja mwagala okujja mu kiti ziweddeyo kati baganye igula mitwalo ebi naye ndabye ebibokisi ababisuubula wali bayinza okwongeza ebbeeyi bazitutte dda bagenda kubaseera jangu ogula ekiti ng'ekyagula mitwalo emeka nojja kutuka ogigula emitwalo 5 okay so ne maaso ga muganda gali mu ngalo olunalo gye luli abagamba nja kusobola kulaba bene oba bene taliiwo nze sijja kugula kiti kati no mwamulabi gyali nekyawaali kati ate olinda bideeki jangu weyongera omukola ki okumwota obuliro naye ng'ekikuyingiza mutako ono teri kirala kigenda kukuyingiza kino kyokka toyanza nyo tuyanze go ekitiibwa nsaba osibule bana Uganda okusooka byonna neebaza mwami Kiibi okunkyaza wano era kantwala omukisa guno njoze mbagaliza amazaalibwa amalungi nammwe ba BBS Terefayina abantu basabasajja Kabaka mwebale kutuwuliriza mwebale kuba nti mbadde kwe muli ku program obwakabaka bwa Buganda buggule tobeere eyo n'olina ekintu ekikusiiwa gwe n'okikasuka bukasusi omanyi kati buli muntu munnamawulire si bannamawulire mwe abatendeka kasita aba n'essimu alowooza munnamawulire n'okasukayo bukasusi no jangu tuwetaaga ate nze ewange tuwetaaga appointment no jangu webali bajoweriya badebula bajja kugaa nti owekitiibwa mwali nti ye mulabe nti ye nina ensonga ensiiwa nti ye nga nkuwuliriza nga ngisengejja nti yabuwangwa nti ye genda wali wekituwa kiwalabi nti ya ssente genda okimuwanika nti yakiki nti Katikiro simulaba nti mundabye ate kati Katikiro omwagazaaki so mbeebaza okuba nti mbawa njagala babe nga basobola okujja ebulange baba balina ensonga zebagala okutuusa systems weziri eziwuliriza abantu era tujja bawuliriza nolwekyo mbagaliza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka amalungi tusinkane mu Lubiri ku ssaawa 10 ez'okumakya 12 kusanga watudde dde okola dduyiro Katonda kuuma Ssaabasajja Kabaka omukadde waffe owekitiibwa Profesa twakawase ensonga zinyonyodde bulungi era nkakasa nti nnaku z'omwezi 16 tugenda kubeera ffenna mu Lubiri e Mengo mu nteekateeka emisinde gya Kabaka birthday run tusinkanayo ayi Katonda kuuma maaso moogi